Mukama taata tukwebaza olw'olunaku luno, tukwebaza olw'amakya amalungi, tukwebaza olw'otutambuza obulungi okujja mu press conference eno. Labanga bye tugenda okwogerako bibeera bya bakushoya ejja nga March. Sho tugiteeka mu mikono gyo, blessing ebeere nnungi, ebeere successful. N'omuyimbi waffe Lydia Jazimine tumuteeka mu mikono gyo taata, akolere ekyo abantu kye bamusuubiramu ate kirungi. Esho yesoogera ddala bukyanga ayimba, tukimanyi nti ogenda kutubeererawo ate togenda kutuswaza. Mukama taata wabayo n'ekyokulya nga tujja kiri olwaleero kakisibirire ddala kibeere ky'amakulu nnyo eri emibiri gyaffe n'emitima gyaffe. Tubisabe nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Thank you so much. Yo. Hello, everyone. I go by the names of Fefe Bosi, the baddest, the illest, the smartest, the greatest. Yeah, man. Niwa mukisa nyongo wa kuruno lunako. Ne oji wange. Na wanuka wange. J wange. Mame, dear man. Big up to you. Nze chenyezo kugamba. Sikolanga kosho. Na yo boy. Ndimawegao. And together chikuwa. Count on me on everything. I'm supporting you. I believe in you. I don't just be needing. Thank you so much. Hi. Hello. How are you guys? Jazimine, I wish you all the best. First match. I don't know how you feel, but me, I know how I was feeling. So I know I might guess how you could be feeling right now, and I know you need my support. But I got support here at this time. That's why I'm here to support you, because I know how it feels. I wait again to kwere oksa wiziti. Era nsaba buli muyimbi ali out there. Oba buli muntu asobola okuwa Jazimine obuyambi at this time in this last month. Obanga oli mukwano gwe, obanga oyagala mu support, is the best time okutegeera ani amwagala n'atamwagaliza. So everybody, please give her the biggest support that you could ever give her, because I've been there and I know how it feels. She needs all your support. Bafani be, abawagizi be, family ye, bawe, fellow artists. Be there for Jazimine, I beg you. Otherwise, I wish you all the best, honey. I wish you kill it. I'm right behind you all the way. So bulungi omugole waffe bulungi bannange ate omugole ayogera mpola ate tuli w'abagole babiri naye omugole ono nina obugole obulala bwenjagala maaso awo naye kati katusooke kino kuba kyekiriwo. Bannange mwebale kubeererawo Lydia Jazimine. Lydia Jazimine yali yatuuka dda okukola concert naye mwebazizaako ekintu kimu nti tapakuse tapapye nti akubyeyo akayimba kamu concert. Jazimine alina ennyimba nyingi nnyo ate nnungi naye yeewadde obudde. Era kyensaba abawagizi ba Lydia Jazimine, ennyimba ze nnyingi ate nnungi ate muwala mulungi alabika bulungi yeekutte bulungi talina buzibu. Mbasaba mumuwagire n'omutima gumu. Jazimine manyi kyoliko baffe tubiiseemu n'essaawa zino manyi kyoliko naye I just wish you luck. Tewali kirala kyonna. Mukama akuteremu omukisa. My name is Abavis. I'm here for Lydia Jazimine. I want to first thank the press for keeping time. Thank you so much. I was here at 10, exactly 10. I think I was actually the first person here. That already shows that I love her. I think I was here actually at 9:39, 59. Yes, so by 10 I was already here. She really means a lot to me. She's a very good girl. She has loved me even before I got Shabada. She has been loving me, so I had to give her the love back. Thank you guys for supporting, and I'm here to support you, girl. In case of anything,
And I pray and I call upon everyone out there to come and support Lydia Jazimine because she's a very good girl. She got the vocals. She's really talented. I like your vocals. Girl, you really know what you're doing. And thank you guys. Yeah, remain as have a peace. Yeah. Kyesinga okwagala ku Lydia Jazimine nti teya papa. Nja kwogereza ku bigambo bya mukyala Lutaaya. Abayimbi abamu bagenda ne batuwaayo awo kahiti kamusebo nayagala tukubeko concert. Okitegeera ne Lydia azikoze n'azikola paka lwe yennyudde n'agamba kati nsobola okuba abantu essaawa 2 non-stop nga sibawummuzaamu. Lydia ennyimba azirina ate ennungi. So wetuli okusupportinga Lydia ky'oba omanya ate tukimanyi togenda disappointing abantu kuba ate bw'ogwa mu live kisukka. So wetuli nga lumu match tukikube. Members of the press, good morning. Thank you for being here for Lydia Jazimine. Mwebala okujja abangi bwe muti. Nasemba okulaba aba media abangi bwe bati lwe nakyaza Miss World wano. So bambi mwebala okujja abangi bwe bati mwebala mubeererawo n'okusapootinga. Lydia, okimanyi nti kwagala nnyo, okimanyi nti nkukkiririzaamu nnyo. At least mbadde parts y'olugendo lwo. Emyaka ndowooza kati ng'oba 9 or thereabout. Tutambudde nnyo ne Lydia mu Miss Uganda. Naye ng'omuntu engeri nze gyendera abaana ab'obuwala. So Lydia oyo tutera okwogera nnyo. Naye mukkiririzaamu nnyo nga gye nkubezza. Naye akimanyi. Lydia alina potential ennene ennyo. Nti with management ennungi, nga tulina management ennungi, tulina ba distributor abalungi, nga management si eyenoonyeza ebyayo. Truthfully, Lydia eddoboozi aliyina, si lyakwogerera. Lydia muwala alabika bulungi, mumulaba namwe. Because mu show business, looks matter a lot. So looks si za kwogerera nazo. Melanin queen mumulaba. And she has a beautiful body. So she has everything. So with the right people around her. Nakolako kolu mu comment neŋŋamba nti abawala ba Blue 3 then singa baasigala bonna with management gye balina abaana abo bandibadde basobola okubeera nominated ku BET. Grammys maybe not yet but ku BET. Lydia tulabye Tiwa Savage nga bateeka All Africa, tulabye Yemi Alade, tulabye abakyala bangi. You have what it takes. You have what it takes. We just need the right team. That's all. But you know I love you. You know I wish you the best. I'll be there for you like I've always been. And good luck. Thank you so much, Mommy. Banango bugambo. Good morning. How are you? First of all, I would love to appreciate you all for coming here to support LJ, Lydia Jazimine. In Miss Uganda Foundation, we believe in talent development and also music, empowering a fellow woman. As a woman, I'm here to support LJ. And personally, she's also a good person. She's my friend. She's a good girl. And also, as Mama has told you, the history did not just begin today.
it began way back. So what more can I do, or what more can we do as Miss Uganda Foundation to support and uplift our fellow women? Let's all gather together and rally up, tell a friend to tell a friend to come on first match, and let's support the talent myself. Lydia, you know I love you so much, and I wish you the best of luck. Outdoor station in Atonta Dam. Basebo ne banyabo balamusiza. Bampita Simon Maseruka, promotions officer okuva ku Bukedde. For gwaffe ne talent tetukyayinako doubt mu ggwanga Uganda. Bukedde mugimanyi. Our piece, thank you so much. Mbadde ngamba pia pounds. Anti twafunyeyo omwero omulala industry badde ogyefuza. So you are welcome. Abatana batubuzaako mujja tubuzaako. Let us take this moment to tufune organizer. On behalf of Yasinke Events, I welcome Big Events to Bulide. Why did they choose Lydia Jazimine? Ekintu ye Yasinke nga bakyefuze. Buli muyimbi, buli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi musanyufu nnyo era ebigambo ebiwawa mumanya nti n'emmeeza za Lydia tunatera zimalawo. Ndi wano ku lwa mwami Yasinke Promotions, nasiri wano nga Big Events. Ekisooka twalonda Lydia Jazimine ng'omuyimbi because Lydia has it all. Atuyimbidde ennyimba ne tusiima. Atwambalidde obugoye. Ng'omwe nnyini abamawulire mwogeddeko nti muntu w'abantu Lydia si omuyimbi anaakulaba n'akubadala. So discipline also matters in the music industry. So twalonda Lydia because Lydia wankizo kati atuuse baby we bamuzaala atuuka Uganda tutandikira ku 18 years. So kati ono baby waffe ali 18 years yeemalirira ajja kuggala wano nga 1st of March inshallah. So tickets tugenda zilaunchinga olwaleero era tujja kuba tuzitunda mu bifo ebyenjawulo wammanga. Tujja kuba tuziteeka ku Jute Color Solutions, Passport, Africana ne Cricket Online. Ate nga ab'emmeeza oba tonna tutuukira okufuna emmeeza yo ku Mande tujja kuba tuggala kubanga emmeeza ze zaasose okuggwawo. Abannayuganda bali beri ng'osapootinga omukyalo. Ate ekirala mujje muwagire Lydia. Abayimbidde, abawadde, teri kye mubanja. Kubanga ffenna tuli ba first born. Woba oli mukyala ng'oli okyagala kuzzaako, njagala ku mulyango nga nze akwanyiriza mbadde. Mwebale nnyo ku Yasinke, ebyo ebigambo byaffe, mwebale tuwagira. Ticket that will go for 20,000 Ugandan shillings. Bwete wegenda okuba ng'efaanana. Eno ye dummy ya ordinary ticket. Bwete wegenda okuba ng'efaanana. That is the dummy of our VIP ticket that will go for 50,000 Ugandan shillings. Bw'ogenda ku matundiro okuli Jute Color Solutions, okuli Passport, okuli Pakalast e Machinde, okuli Hotel Africana, VIP ticket enafaanana bweti. Kati ali babino jjo baffe abagula table, ababede, abamalayo. Table egenda kuba egenda for 3 million Ugandan shillings, and that's how the ticket is going to look like. Yeah. Bw'ofuna ekitafaananyiriza ebisigadde byonna bw'eba nfu. She's very down to earth, and I'm so proud of you for this step that you've taken, and we really can't wait to support you. Jazimine is very talented. She's very talented. We really love her songs. I've always waited
to attend your concert. So, and Nebazanyo Banamawulire, thank you so much for supporting artists. Mwebale kutubereraho, but most importantly, mwebale kubereraho Jazimine. She's a good girl, and I can't wait to see her shine. Asking for this, katukugamba Lydia twagala concert. Wangambye tumanina presser. I don't usually cancel my G program. I was like, no, I'll go for Lydia. I love you and I'm rooting for you. We are going to support you. Tugenda kulange chikulu. And people will come. Just know webere ngochima inti ogenda chikuba. Kubanga bona bagamba tujja. Artist bannange Fefe Busi wagwa my brother Kaloka Sita, how are you? Wanye nazo mulungi omukagamba ki Lydia olaba ositula omukyalo n'omuleta I know wesuleko yeah Miss Uganda, it's my first time okulabako. You're so beautiful. Prima, imukope kuhaka. Paga. I love you so much. Ladies and gentlemen, tell you how are you? Omugole Natalia mwenaba mawulire bambi mwebali kubawo. Muli bamanyo bachali mwe mwatukwata kodde wano. Era fezza mutuzimanyi. Mwebali nyo mwebali ddala. Lydia twali Fort was it Fort Portal? Ngoina semwe ye hit. Akafananya kati nkayina nja kase ku social media. Naye kugambya nayogera bwe ndikagwembwa gwe ojja kuba Uganda eyogome. Ekasira ko keka. Kanebaze promoter ya Sini Kewe bale nnyo. Chiri bazibu nnyo ba promoters abamu aba believing in bantu. Naye obo believing in mwana oyo n'oteeka mwezi zo akole ekisooka kino. Allah akuwamukisa. Big events, thank you so very much. Lydia, I have nothing to say. Naye nkwagaliza kisinga. Allah agenda kubalikia kubona mwana wa Nempisa. Shows of Obao, buli show ya muyimbi omubeererawo. Era omuyimbi atabeewo. N'abayimbi mwenda oba toli ku list eno shatwaga omwana tumuwa obudde bwe. Abakola ovuyo back stage this time round ngenda kubanga stage manager. Temujja kikola. Omuyimbi tumuwa obudde bwe. Tujje bwe tuzze katujje tunyumirwa omuziki. Bwa oli ku line up nga bagambye ogenda yitamu jangu oyimbe. Oba toli ku line up tojja. Ojja kunkuba engumi n'eggaali zammwe. Nze stage manager. This time twagala omwana ya shining. Ale ye alemererwa atuswaze. Never your hustle zo kola tongera tuswaza. I believe in you, Lydia Jazimine. Nini figure. One love. Thank you for being such an example for us to, follow. When I was new in the industry, I got the chance to meet Lydia Jazimine. Kati mumanyi obera nga toli style, oboloza basta bagenda oba kweragirako kola bichi. Lydia was busy giving me advice. Watch together on Watch together on trying on. I say actually they are Lydia was amidst news where we are supposed to be hating each other, but she was giving me a lot of love, a lot of guidance. Tuli backstage in Nyambako, tuli gena ku interview in Nyambako. I didn't know what I did to deserve you, my love. Nene yanziza nnyo. Ekirala njagala kwebaza abamawulire abasupportinze Lydia Jazimine mwebale kujja mbangi mu bungi mwebale nnyo okulaga Lydia Jazimine omukwano. I would like to recognize omugole wabete bannaba mulaba omugole Auntie Irene. Embaga eyo tugyetaaga ogwokubiri because twetaaga okulya ku cake. Okitegeera. I would like to recognize my love
Madrach and Chico. Banne tubagala nnyo guys. And I have seen you guys supporting Lydia Jazimine from the beginning of time. Banne concert yange wenatuuka mbasuubira. Rampa. Thank you so much guys. Tudda kupate kunyumirwa mulamu supporting our Lydia Jazimine. Kukola drops nga we tulina zikola buli muyimbi ali wano buli wa mawulire mu kiti kyonna ky'oli mu social media influencer. Banne katubatamye drops. Kola drops musanvu if possible. Take your drop buli lunaku if possible. Kubanga sirabangayo lunaku Lydia Jazimine we atakolera muyimbi yenna drop, whether they like it or not. So yeah, tubatamye drops. Thank you so much. Oh, and Lydia Jazimine fans, we love you guys. Thank you so much for supporting our plan. Alwo kesaba gambye ku Lydia. Ekisooka Lydia mbeera maama we byaddala kuba maama we wangabi. Muwala wange mukyala Nakanywa gye yamuzaala. Kaakati n'ekirala Lydia omwami wange amwagala nnyo by the way. Honorable ayagala nnyo Lydia era yagambye alina okugula tebo. Tulina okubeerawo. Kati Lydia bwe yakuba akayimba ke akasooka ne just steady. Mami tayagala bannange omwa akana kayimba. Akana kagenda kubeera ka star. Kagenda kuyimba nnyo. Ne mugamba ate kinyambye nnyo nti bw'oba omwagala ate nga nange mwagala ebisusse awo kirabika kijja kukwatagana. N'amala bwe yaleese first born. Nenga bannange omwana akinkoledde. Kachallenge ako nenga naye kankole ne first born wange honorable. Basaagala nange kunzizaako bannange. Nkuzeemu naye ate saagala kunzizaako mba first born. So ate nga ndi baby kituufu. Kaakati akayimba ako katukoze mulungi twagamba Lydia Jazimine lwaki takola concert ki mukama mulungi nti Jazimine yadde besides the nyimba zaalina yayongeddeko oluyimba ate olunene nnyo. Banne tewali nsonga lwaki bannayuganda tetuwagira omwana ono kubanga ennyimba ayina ate nga yayongeddeko. Ekigambo ekirala ku bayimbi abato ngenda kwetoola nnyo ku Jazimine. Jazimine simulabangako mu ntalo. Nze simulabangako ng'ali mu ntalo. Ate ng'abayimbi abato bw'oba tewegendereza abannamawulire mumanyi bakozesa ensobi bambi naye takolanga ku nsobi. Jazimine ali down to earth. Yajja ne ku honorable nga swearinga in agenda mu parliament bebamu ku bebaali ewaka nga bakola emirimu bayoza bali mu masowaani bali mu ffumbiro n'ogamba bambi kawala kattu naye nga wali tewaali ebyo era yayambala bulungi nnyo yabeera tugamba Lydia oli mwana mulungi nnyo ne kibeere ekyokulabirako abawala abato nti excitement bannange tebatwala excitement eno nti ne bw'oba oyinamu obukosefu tojja mawulire n'okambuwala n'onyiga ku social media n'oyogera buli kimu. Social media eyinza otutambuzaamu obubi lwa nsonga nti abayimbi tubeera ne pressure eya social media. Social media buli bwebeera nga etaddeko pressure naawe kennyini obeera otya n'ogamba kiki. Naye ng'abayimbi abato bannange mbasaba tukuume embeera yaffe nga bwe tuli, bakuume embeera baleme kugenda nnyo kumanya buziina like oba kyentegeeza mu kitegedde like buli lwabeera nga yadonyiize please obusungu bucontrolling. Ate nze am always there bw'oba olina kyoweebuuzaako nze ndi mami wa bonna mu industry. I'm there bw'oba olina Lydia or whenever you want me I'm there. Whenever you need me I'm always there. Ngenda bw'otera okukola. So kyembasaba bannange sijja kwogera bingi mbasaba akaana kattu kano ka first born tukawagire na mutima gumu. N'abayimbi abalala abato Karoka Sita yakola I was so happy for you. Ate n'obeera nga otuzaalira ne ka baby ebintu tubwe bityo birungi. Pia pounds kulaba naawe ojja
Have a peace. You look so nice, Bambi. Like Kabulungi. Njakwogera ku bayimbi bato Brenda Nanyonjo tumidde kwagala nnyo kubativalaawo Vivian kyewakola kyali kirungi nnyo si kyangu okusalawo at that age you're still young naye n'okola decision eyo. I wish you luck with your husband. Njagala nnyo mukuumagane bambi mubeere nga ffe. Natalia webale tukolera naawe embaga egyo emyaka si myangu kusalawo. It's not easy. Prima nkulamusiza mukwano mwanyinaze nkulamusiza sobo mukulu galibindi ezo nzagala bambi mwebale bannamawulire mwebale nnyo mwebale kubeerawo Jazimine nze sinnalabako bannamawulire bangi omukolo gwonna nga bano kitegeeza Lydia kalina bambi empisa akantu kalungi. Thank you so much bambi. Thank you so much mami obugambo obwo